kubanga osobola okumpakanya leero nga nkuyamba mu linnya lya Kristo Yesu nga nkubulira amazima. Osobola okumpakanya leero oligenda okumanya nti nali ngamba ge mazima nga tojjaayo. Bano bolebe bafukamidde wano bonna obalabye embubuko. Emyaka gyo bw'otogitaasa ng'okyali muvubuka oligenda ogamba ne Bujjingo yali mutuufu ng'olina nkaaga. Opposition yebaddewo sitaani wadda. Tebaga nti wajja kuvaawo opposition. Tekiriyo. Ejja kubaawo buli mwaka mu buli mulembe wajja kubangawo abafiirwa emyaka gyabwe nga tegidda mu buli mulembe. So nkwegayiridde weebereremu ennaku zo zibale ofulumye ekkola ki mu nsi tetunoonya 50,000 mutwalo mitwalo 2 gye bagaba weekalakaasi size tunoonya. Waliwo abalina ebirooto ebisingako bali wandabeko abalina ebirooto ebisingako mwanike emikono ndabe. Tetunoonya 50,000 tetunoonya mutwalo tetunoonya mitwalo 2 tunoonya kukyusa famire gye twava nga nabo bakyusizza ezaabwe. Weeteekemu akasente ogendeko eggomba bakulage gwobagira alina mayiro z'ettaka. Mayiro z'ettaka abantu bano balina zifaamu mayiro z'ettaka 5 ku 100 si eka 100 si eka 2 si eka 3 mayiro y'ettaka ebamu eka 600 balina mayiro za ttaka ze bafunidde ku busiru bwaffe. Muchankala na mukatono akatambi n'alinnya n'akatwala ate era bw'abadda ne muddamu ne muchankala na mumulindeko ekati gavumenti ngezi ebazaayo ewaka emufunira ku kisaawe n'emutwala ayinza oba nga yeerabidde waayita paka waka kati gwe atalina address bakwatanga naawe bajja kutwala gye balabye. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obwagala enjiri ey'amazima. Kati oluvaayo eri ezimu zigula byeri endala zigula byakuno. Ng'agula mayiro mu kyalo 2-3 talikuwa na mulimu ogenda okole ku faamu. Ojja kusigala eno amagezi galigenda okukujjira ng'otandise okudaayinga enviiri toyagala nvi zirabike. Kiŋŋambire oyo akoze eddaayi. Amagezi galigenda okukujjira ng'otandise okudaayinga enviiri toyagala nvi zirabike. So ng'eyeekoleredde envi azifaako ki? Bwe mba nnyina envi nga nsula ku nju zange mba nfaayo ki? Naye teri kibi nga nvi ng'enjusi zizo. Ayitawo abuuza landiroodi n'omugambi nange mpangisa. Ennaku zange zannyonoonekako nali mpagira gundi. Wagira Katonda enteekateeka ze yakuwa naawe weewagire. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Katonda alina manifesto. Yeremiya 29:11 kankuwe ku manifesto ya Mukama. Jeremiah 29:11-13 manifesto gye njagala owagire yeeno. Mbikudde ya luzungu kale neyo kangisome nasoma. Nsomedde wano nga banvuma mpola. Abavumi nabo bye batuvuma katubikuŋŋanya n'olinnyako n'odda waggulu. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future. Do you hear that manifesto? Abalala bagamba baleeta Uganda empya Mukama agamba kuwa future. To give you a future and a hope. Onokituukako otya? Verse 12. Then you will call upon me and go and pray to me just as you came. Right? And go and pray to me and I will listen to you. Verse 13 gengendo komako. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Onoonye n'omutima gwo nga tolinaamu na kugira. Baali bagamba mu Kampala
era nomano yogera ku bantu ab'ekkanisa ejja kkalira. Ekkanisa tesobola kkalira ng'ogoba sitaani. Tesobola. Waliwo abaakoowa ebibatawaanya. Yeremiya 29:11 okutuuka ku 13 ngenze mu ya Luganda. Kubanga mmanyi ebirowoozo by'endowooza gye mulira abantu ba Katonda, bw'ayogera Mukama Katonda waffe. Ebirowoozo eby'emirembe si bya kugama. Era wano bagenda kubeera nga Iraka, wano wajja kubanga eno Gaddafi gye yafa bayitayo batya, Libya, wajja kubanga Libya. Ekinabeera wano tsunami yennyini. Katonda takwagaliza tsunami, tayagala bye Iraka kujja wano, wadde ebye Libya, wadde ebye Syria. Ayagala obeere n'emirembe. Tumukubire engalo ez'amaanyi. So gwe gwembuulira enjiri jjamu ebirala ebiri kuli mu mutima ebikunkyaya n'okunkyaya ng'ate nkuyamba. Buli lunaku olugenda terudda. Ennaku zifaanagana nga bw'osumulula taapu y'amazzi n'otegawo ekibatu. Ago g'otuta okunywa ge gago gali agagenze toligasanga ne bw'oba ofa. Kiŋambire ne bw'oba otegedde. Bwe munaaba temunategeera nja basiibya wano musulewo. Kiŋambire akuliranye nti ennaku ze tuwangaaliramu zifaanagana ng'amazzi ga taapu. Nti amazzi ga taapu go tegalekerawo okujja. Bw'oteekawo bw'oti olubatu n'osena eryo ebbanga ly'omala ng'otwala ku mumwa gagenda wali. Gano gonywedde ge gago gali agagenze toligasanga. Ewaffe Masaka babuuza nti ojje weebuuza ekisuza amazzi nga gatambula. Wabaayo abategeera abagasena amazzi gakola emisana n'ekiro. Kati omugezi yajjako olubatu, omulala ddaawo okuyomba. Ega n'amazzi galimba. Kati ekiro ganoonya ani? Gwe yasaamirira. Mukama abampeera omukisa.